Okusinziira kwa lipoota eyafulumizibwa ekitongole ki Alliance for Finance Monitoring AFCIM kyazuulibwa nti obuse 3.9 bwe bwasaasaanyizibwa mu kalulu akawedde ak'omwaka 2021 nga ku buse buno ekibiina ki NRM kyasaasaanya biliyoni eziri eyo mu 9. Akakiiko k'ebyokulonda nga kayita mu tteeka li Political Parties and Organizational Bill kabadde kawa buli kibiina ky'ebyobufuzi ekirina omubaka mu Parliament ssente z'okuddukanya emirimu gy'ekibiina omubaka ono mwava. Ng'oggyako ssente zino etteeka liwa ebibiina enkizo okunoonya ssente si ezo ez'okuddukanya emirimu gyokka wabula n'ezo ez'okubayamba okuyita mu kalulu. Kino nno kitegeeza nti akalulu konna okubaawo okuviira ddala ku kakuyege ssente ziba zeetaagisa. Kino kyongera okukakasibwa ekibiina ki National Unity Platform bwe kyatongozza campaign w'okusonda ssente ezinabayamba okuyita mu kalulu k'omwaka 2026. Tunoonya zakola ebintu ebiri besi. Obunkenke buno bwe butuleetedde okwebuuza ku bantu ab'enjawulo akabaata akali mu kukuba kakuyege oba okunoonya akalulu naddala ku nsonga z'ensimbi. Okusinziira ku bategeera ensonga zino, okukuba kakuyege kye kimu ku bisinga okusoomooza ng'atandikira ddala ku buvunaanyizibwa obusookerwako obw'okkubisa ebipande. Kati tukole ekyokulabirako ng'ebifaananyi bye bakozesa posters. Bw'oba wafuna posters ezigenda kubeera mu ggwanga lyonna kiba kitegeeza nti ogenda kuspendinga ssente mpitirivu. Bwe gutuuka ku ssente z'okweranga oba branding wano kisukka anti ali mu kakuyege alina okufuba okulaba nga buli kanyomero ka ggwanga oba ekitundu ky'ayagala okukulembera ateekawo embeera nti naye mulwokaano mwali. Nga tubalaga nti ne bwe wandibadde ng'ogenda kukola t-shirt 10,000 oba weetaaga nga biliyoni 1 ne miliyoni 5. Bwe gutuuka ku by'entambula n'ebyendya kaba katubagiro kennyini anti n'okuliisa abo bokka abakuli ku lusegere ssente ziba zeetaagisa. Ne bwo concentratinga mu kugula lunch ya agents across the country ziba ssente mpitirivu. Ne bw'ogenda ku transport logistics amafuta. Olw'okuba ng'okuvuganya mu Uganda kwafuuka kufaana kuwona ebibiina ebisinga bisanga obuzibu nga abawagizi baabyo balumiziddwa embeera eno yonna erina okulengererwa ewala. Abantu baffe babakuba abangi batuukibwako ebisego ate tebatulina obbajanjaba. Newankubadde ssente zino zaagalwa ebibiina ebisinga bisoomoozebwa okuzifuna olwa gavumenti eri mu buyinza okutiisatiisa bannakyewa n'abantu ssekinnoomu abandiyambyeko mu mbeera eno. Waliwo awo abagagga abamu be twawulira nti baakwata ssente ne bazidonootinga mu I think yali 2016 baafuna tax bills ez'obuwumbi ebitongole ebimutuulira nti kampani zaabwe ezimu baaziggala nawo. Ne ssente ezibaweebwa ng'ebibiina okuddukanya emirimu gyabwe temuli bwenkanya ng'abamu baweebwa nnyingi abalala ne baweebwa ntono kyokka nga kumpi obuvunaanyizibwa bwe bumu. Naye kasaa zino engeri system gy'erimu eri so skewed okufavoringa ruling party ate ng'ebibiina bino ebirala tebirina access to the same kind of resources. Ekisinga okweraliikiriza ebibiina ebirala naddala ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga kwe kubanga ekibiina ki NRM kirina emirandiro emigazi nti mu bitundu ebimu ne bw'aba nga tatuuseeyo abakulu mu mirandiro egyo bayinza okukuyegera mukama waabwe kyokka nga mu bibiina ebivuganya si bwe kiri. Resident District Commissioners RDCs tuwulira kati balinga 6 eyo yonna campaign infrastructure ya NRM ne ba deputies. Yes, nosanga nti police tulabye ebifaananyi nga police bataddeko posters eza NRM nosanga military nti nabo babeera bakuba campaign ya NRM bangi tubawulidde nga ba military officers senior level ne police officers nga badeclaringa support ku NRM. Kane wesanga nti ekibiina ky'obufuzi ekiri mu opposition especially kiba competing against this vast well resourced NRM infrastructure. Kati ng'ebibiina biri mu kattuko okunoonya ensimbi ezibiyisa mu campaign buvunaanyizibwa bwa buli ssekinnoomu ayagaliza ekibiina kye ebirungi okukikwasizaako okuyita mu kalulu. Winnie Tesana Kayinja, Agaseeyo ku Spark TV.